Okulootanga osesema. Okulootanga osesema kitegeeza ki? Olwaki ekyoto kye tugenda okuba tutuna. Ekyoto kino kiri common nnyo naddala mu abo basumululwa oba nga Mukama Katonda alina obusibe bwakulaga bwakupointingako. Olwero ekyo ekyoto kye tugenda okuba tutunuulira. Mukama tukwebaza olwakadde kano nkola omulimu tukufu jangu otulungamyo mwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera omwoyo w'okubikulirwa. Come and take control in the name of Jesus. Amina. Now, ekirooto kino kiri so common mu baana ba Katonda. Bangi bakitegeerako engeri emu yakusumululwa naye olw'eyo tugenda kuba tukitunuulira in details nga nsuubira nti buli mwana wa Katonda wenna wandibadde omanya amakulu g'ekirooto kino kigenda kuyamba nnyo n'abantu abakwetoolodde ne mu buweereza abo n'okuyambako abantu abalala okuba nga bategeera obubaka buno singa buba nga buzze gye bali. Nekisookerera ekirooto kino kirina amakulu agawerako ddala. Oluusi Mukama Katonda ng'akulaga obusibe oba endwadde oba amaanyi agakukutte. Oluusi Mukama ng'akuwa instruction mu kyoto kino okusinziira ku ngeri gy'oba okifunyeemu. Namba emu, osobola okuloota ng'olaba ogezaako okusesema. Naye nga oluusi bigaana. Olaba oyagala kusesema naye tosesema, oyagala kusesema naye tokola ki? Tosesema. You try and you fail to vomit. Ekyoto kino kitegeeza ki mukwano gwange? Ekyoto kino kitegeeza nti weetaaga deliverance, weetaaga okuba ng'osumululwa. Ekyo kyoyagala okusesema naye ng'olaba kigaanye, kiremeddeyo, oyagala okusesema naye ng'olaba tebijja. Manya mukwano gwange, ebiseera ebisinga mu kyoto kino Mukama Katonda bakulaga nti weetaaga okuba ng'osumululwa. Abirawo amaanyi agaba gacontrollinga, agaba gakufuga. Ekyo ekiri mundaayo kyagala okusesema naye nga tekivaayo, manya kyekikufuga. So ekintu ekyo weetaaga okuba ng'okideliveringibwamu, weetaaga okuba ng'okisesema. Okusesema tukogerako wano mu buliwo, naye ekyoto kino oba kitunulire mu nsi ya mwoyo. Ekyagala okusesema manya ge maanyi amabi agakutuddemu, agakontrolinga obulamu bwo. Mukama waffe omulungi ebazibwe. So kano akabonero Mukama kaba kulaga mu kirooto ak'okusesema, gwejjawo akabonero ako oteekewo amaanyi agafugirawo, ojja kuba ng'olugero okuba ng'otegeera ekirooto kino mukwano gwange. So olaba ng'ogezaako okusesema naye nga tosesema, manya mukwano weetaaga okuba ng'osumululwa. Bw'oba nga tolina busibe bwonna Mukama bwe yali akulaze bwakulaga mu sizoni eyo, kiba kingi n'obuuza Mukama. Naye ng'ebiseera ebisinga nawe bw'olaba mu butuufu okusinziira ku birooto ebiba bizze emabegakaawo busibe oba obutegeera. N'osooka okuloota n'olaba nga obadde osesema naye nga ekituufu kiri nti osesemyeko bitundu. Era tugenda kuba tutuna n'ebyawandiikibwa ebikwatagana ku kusesema kuno mu Bayibuli zaffe. Osobola okusesemako kitundu naye n'olaba nga tebiweddeeyo naye ng'obadde okyalina okuba ng'osesema kirooto naye n'omala n'ozuukuka nga tomazeeyo byosesemye. Ekyoto kino kitegeeza mukwano gwange nti weetaaga okuba nga ofuna kye tuyita full deliverance. Manyi osobola ofuna deliverance naye nga ya kitundu, n'osumululwako bitundu. Osobola okusoma mu kitabo kya Maka essula 8:22 mpaka ndowooza ku 25. Waliwo omusajja yali muzibe, ne bamuleetera Yesu ne bamwegayirira okuba nga amuwonya. Omusajja ono Yesu n'amukwatako n'amusabira. Yamukwatako n'akola ki? N'amusabira, n'amubuuza olaba ki? Ko omusajja ndaba emiti. Yagamba ndaba abantu balinga emiti. Kitegeeza Yesu yali amusabidde naye ng'afunye kye tuyita partial deliverance nga tasumuluddwa. Yesu n'addamu n'amukwatako omulundi ogwokubiri ogwo. Bwe yamala omukwatako omulundi ogwokubiri awo n'aba nga alaba kiriyali. Naawe bw'oloota ng'osesemyeko bitundu, manya mukwano gwange wafunye ttaaci esooka naye tonaba kufuna ttaaci yakubiri, weetaagako ttaaci ey'okubiri. Oluusi osobola okuloota ekyoto nga kino ng'obadde oli mu kusaba, oluusi nakusiiba, oluusi obadde osaba naye nga tonaba kubotola. Yesu olinako w'otuuse naye tonaba kukola ki? Kubotola. Mu kaseera kano ky'olina okukola okuba ng'oyongeramu ddala amaanyi mu ssala zo. Kaseera kaba kakusitula kukkirizako nakuba ng'otegeera nti mukwano gwange onaatera okuba ng'osumululwa, kye tuyita full deliverance, okuba ng'osumululwa fule. Mukama waffe omulungi ebazibwe. Yesu asobola okukwatako naye n'atakukomerako ddala. Sometimes kisinzira oluusi oyinza okuwandalinga mu kukkirizako. Ndowooza mujjukira nnyo omusajja Peetero. Yesu yamuwa komandi n'amugamba jangu ku mayengo, naye Peetero bwe yatuuka wakati n'abuusabuusa n'atandika okusinkinga okubbira mpaka bwe yakoola Yesu. Yesu n'ajja n'amukwata omukono n'amusumulula n'amuyamba okuba nga tasiikinga. Kyenjogerako ab'emikwano. So
Ekirala osobola okulota nga olaba osesemye byonna ne biggwayo bulungi n'owulira nga yo better. Ekirooto n'olaba nga osesemye, ekyo tuyita full deliverance. Mukwano gwange Mukama bakusumuludde. Kyolina okutegeera ekyo ky'oba tonnaba kusesema mukwano gwange kisobola okuba nga bwe busibe obukuliko, kyekikontrolinga, kyekikubuzizaako emirembe. Si buli muntu yena nti afuna ekirooto kino, naye njogera n'abantu abafuna ekirooto kino oba bagala okukitegeera nti kikitegeeza. Bw'osesema byonna ne biggwayo bulungi and sometimes you feel better, manya mukwano gwange kuba kusumula. Ekirooto kino osobola okifuna ng'obadde mu kusaba n'okusiiba, ng'obadde onoonya Mukama, obadde osiiba, obadde osaba, obadde you're praying with intensity. N'ota ekirooto nga kino, manya mukwano gwange Mukama aba akusumuludde okuva mu busibe obadde nga bukulemeddeko mukwano gwange. Kati oba olina kukola ki? Yongera okuba nga osaba, weebaze Katonda. Bw'oba nga osobodde osobola n'okufuna ekyokwebaza kyo n'okitwalira Katonda. N'omwebaza Mukama nkwebaza kubanga nze ndaba nti omaze okunsumula okusinziira ku kabonero ke wampadde, omaze okunsumula, tekirina buzibu bwonna. Kuba ekyokwebaza kyo mu bweza mudamuva okwebaza Mukama ku ekyo kyaba amaze okukola ki? Okusumululwamu. Mukama ayagala nnyo abantu abakola ki? Abamwebaza. Thanksgiving is very important to God. Tumwebaza mu bigambo, tumwebaza na buli kimu kyonna kye tulina. Nawe kambwe ku bujulizi, waliwo omukyala yalinga craving okulya ettaka. Craving ndowooza mukimanyi nga alya nnyo ettaka. Abamu mulya ttooyi, abalala bbumba, nga mu butuufu abataliiriddeeko tabeerawo, naye nga awulira akikooye okulya ettaka. Omuntu atali addicted ku kintu oba olaba nga kyangu omuntu kubanga akivaako, naye ali addicted oba eyakwatibwa ali mu busibe yamanyi weight yakyo entuufu. Abalaba balowooza nti byangu bwe bityo kubanga gwe toli addicted ku kyo. Omukyala ono bwe yalyanga ettaka n'akoowa n'asaba n'anoonya Katonda. Bwe yasiiba n'asaba n'anoonya Mukama n'alemerako, lumu n'aloota ekirooto mu kusaba n'okusiiba ng'asesemye ogutaka ogunene okuva mu kamwa ke. So awo obujulizi buno nga wayise emyaka 7 nga taddangamu yadde ofuna ekirookolooko eky'ettaka. Kyekimu n'abatamiivu nga wajja eri Yesu naye ng'olina addiction y'okunywa sigala biki, osobola nga osesemye ebintu ebyo mukwano gwange. Kaba kabone akalaga nti Mukama bakusumuludde, oba olina kwebaza Katonda. Ddala ng'obadde mu kusaba n'okusiiba with intensity, ng'oyana Mukama kubanga akola ki? Akusumulula. So nga bwe mbagambye ab'emikwano nti ekituufu kiri nti ekyo kyolaba ky'otannaba kusesema kye kiba kikontroling obulamu bwo. Kati nga bano baali bakontroling okulya ettaka, butamiivu, kunywa sigala, ekyali kikontroling obulamu bwabwe nga baagala okuba nga bakola kirala naye nga beesanga oluusi bali mu birala. Naw osobola okuloota nga olaba ekisolo ndabe, osobola okuloota nga osesemye oguntu ng'olina ebintu by'osesemye. Waliwo yaloota nga asesemye omutwe gw'ekkonkome, ng'asesemye omutwe gw'ekkonkome, kyekimu naye yali mu kusaba na kusiiba ng'anoonya Katonda amusumulule, n'aloota nga asesemye omutwe gw'ekkonkome. Manya mukwano gwange kyo kyali mu controlling bwe bwali obusibe obumuliko. Gwali mutwe gwa konkome, of course si mutwe gwa konkome, gaali maanyi mabi, ne kano kaali kabonero akamulaga amaanyi amabi agaali gamutuddemu. Omulala yaloota ng'alidde emmere n'agisesema, naye ng'emmere eyo erimu kinnabbubi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nti yali mu kusaba na kusiiba ng'anoonya Katonda kumusumula, naye yaloota nga ali mu kulya emmere n'amala n'agisesema, naye ng'emmere erimu kinnabbubi. Mukwano gwange bw'oloota ekyoto ng'ekyo, manya mukwano gwe Mukama Katonda baakulaga nti waliwo ekintu ky'oli mu kukola, ky'oli mu consuming naye nga is toxic for you, nga oba kyabutwa oba nga kyabulabe eri ggwe, obulamu bwo oba omwoyo gwe ng'omulokole, gwe ng'omwana wa Katonda, ng'ekintu ekyo weetaaga okuba ng'okireka. You have to stop consuming that poison. Okay? You have to stop consuming that poison. N'okuba ng'ojuza bulamu oba ng'obadde mu kusaba na kusiiba ng'ogamba Mukama Katonda kusumula n'olaba ng'osesemye ebintu ng'ebyo, osesemye agasota, osesemye makonkome, osesemye bintu byonna bitategeereka. Manya mukwano gwe kuba kusumululwa, Mukama Katonda kwaba akola ki? Kusumululamu. Ekirala osobola okuloota nga olaba ebisolo oba ekisolo nga kyekisesema, si gwe asesemye ekkonkome, wabula ku mulundi guno ng'olaba nga ebisolo mukwano gwange kyekisesema.
katugambe waliwo abaloota ng'olaba ogusota gusesemye nga gusesemye ekyo oluusi gusesemye sente, oluusi gusesemye empeta, oluusi gusesemye abaana. Kisinziira obusibe mukwano gwange obukuliko. Bw'oloota ng'olaba ekisolo kyonna kisesemye ng'obadde naddala kusaba n'okusiba obadde onoonya Mukama n'oloota ng'ogusota gusesemye empeta, oluusi gusobola okuba nga gwamira empeta z'ewammwe zonna nga tolaba yombaga ewammwe, n'oloota nga ogusolo oba ogusota oba ogukonkome oba ente, kyonna kisolo ky'oba oloose. Oluusi bikkapa bino nabyo birabikira nnyo mu birooto ng'olaba kisesemye. Mukwano gwange manya kubeera kusumululwa. Mukama baakulaga nti ekyo ekyamira ag'amaanyi agaali gamira ebintu byo, agaali gamira ebintu by'ewammwe okusinziira ku kyoto bwe kiba kifaananye, manya mukwano gwange Mukama Katonda aba amaze okuba nga akola ki, agasimbula, aba amaze okuba nga agasiguukulula n'ebibyo byonna gye gaali gamira okuba nga mukwano gwange abikuddiza. Mulabe sitaani nga alina kyeyamira mukwano gwange, Mukama Katonda nga agezaako okuba nga akikuddiza ng'akulwanirira. Yes, bw'olaba ekyoto nga kino mukwano gwange obadde mu kunoonya Katonda, oluusi ebisolo nga bino obadde obiroota, oluusi Mukama so kikulaga omulundi gumu, oba tokyotanga nako naye n'okikulaga omulundi gumu ate n'akulaga nga omaze okuba nga owangula. Mukwano gwange yongera okuba nga osaba ate n'okuba nga weebaza Katonda ku nsonga eno ng'olaba ebisolo bisesemye ebintu byo. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Yobu essula 2:15, obugagga bwe yamira anaabusesemanga, nate Katonda anaabujjanga mu lubuto lwe. Mukama yeebazibwe. Obugagga bwe yamira anaabusesemanga, nate Katonda anaabujjanga mu lubuto lwe ye. Ani yamira obugagga bwo? Ani yamira ebibyo? Ebyo mukwano gwange agenda kubanga abisesema. Ebyo bimbagambye ebisolo by'oloota oluusi nga kisesemye, oluusi obadde mu busibe olaba temufumbirwa nga bwe nkyogeddeko emabegako awo, n'oloota ng'olaba obusolo nga gubadde gwamira, oluusi nga gubadde gulina n'olubuto nga lunene. Mu birooto ebisinga nga tegunnasesema osooka kulaba nga gwa lubuto lunene, oluusi ebirooto ebiri previous obadde ng'ogulaba nga gulina olubuto lunene, naye ku mulundi guno gwokka Mukama Katonda nga akusumulula ng'olaba gusesemye empeta zammwe, gusesemye sente zo, gusesemye abaana bo. Oluusi obadde mugumba ng'oliko obusibe, oluusi baakuloga n'olaba nga gusesemye abaana bo ogubadde gwamira. Mukama yeebazibwe. Bubeera bubaka oba buze mu kirooto nti Mukama Katonda aba amaze okukusumulula. Mukama atugambye nti obugagga bwe yamira anaabusesemanga, nate Katonda anaamusesemyanga, nate Mukama Katonda anaabujjanga mu lubuto lwe ye. Oyo ye sitaani, ogwo gwe gubi ng'emaanyi agabadde gamira mukwano gwange ebintu byo. So bw'oloota nga olaba ebisolo nga bisesema, manya mukwano gwange bisesema bibyo, naddala ng'obadde mu kusiiba, ng'obadde onoonya Katonda. Osooka oloota ng'olaba ng'omuntu akusesemedde, oluusi ku lugoye lwo, oluusi obadde otudde wamu naye, oluusi from nowhere n'olaba ng'omuntu akusesemedde ku lugoye lwo. Manya mukwano gwange ekyo kirooto kiba kiraga omuntu oyo bwanga omumanyi, ng'oluusi abadde mukwano gwo ng'obeera wamu naye, manya nti omuntu oyo Mukama Katonda ayinza oba mukuwoningako, olina okuba ng'okwekyinga engeri gy'odiiringamu n'omuntu oyo. Yandiba ng'omuntu oyo mukwano gwange apollutinga obulamu bwo obw'omwoyo, ngatta omwoyo gwo slowly. Manyi waliwo abantu betubeera nabo nga bapollutinga obulamu bwaffe. Bayibuli egamba do not be deceived, bad company corrupts good morals, temulimbibwa emikwano mibi gitta empisa ennungi. So omuntu oyo asoiringa ekyambalo kyo, jjukira tewali alina balada erufunyira agenda kuba nga ayingira bwakabaka bwa Katonda. Omuntu olina okubeera n'amagezi engeri gy'odiiringamu naye, olina okumanya waawe olina okukoma, olina okumanya obudde bw'olina okumala naye. So olina okubeera very careful, weeyawule ku muntu oyo kubanga mukwano gwange aba ayonoona obulamu bwo. Tetugambe mbu toyogera naye, Yesu yalyanga wamu n'ababi naye teyasiibanga nabo. Yabeeranga nabo n'ababuulira enjiri, naye yasiibanga n'abayigirizwa be, yasiibanga ne kampani ennungi. Mukama yeebazibwe. Bibassa ekimu. So omuntu yenna asesemera ekyambalo kyo, manya mukwano gwange Mukama akuwoninga eri omuntu oyo. Nosooka oloota ekirooto n'olaba ng'oli mu kusabira omuntu, n'olaba omuntu oyo ng'asesemye, takusesemedde naye ng'asesema, oba ng'oli mumusabira n'olaba ng'akola ki, ng'asesema. Naye mukwano gwange Mukama aba akugamba omuntu oyo yeetaaga okuba ng'omuyamba
wetaaga okuba nga omuteeka mu ssala, wetaaga okuba nga omusabira, bayetaaga kusumululwa. Oluusi obadde ng'omuntu omuteeka maaso ga Katonda, omusabira, weegayirira, olwana olutalo, n'olaba ng'omuntu omukwano gwange asesema, manya mukwano gwange Mukama Katonda bakulaga bw'otuuse mu ngeri gy'obadde kubanga weekondakitingamu kubanga omusabira. Mukama Katonda bakulaga nti omuntu oyo ali mu kusumululwa. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So ekyoto ng'ekyo kiba kiraga nti mukwano gwange oli mu kutuuka ku buwanguzi. Osobola okuloota ng'olaba oli mu kulya ebiseseme. Wabula Mukama Katonda, ebirooto ebimu byewuunyisa. Ssebo oloota ng'olaba osesema ebintu ate ng'olaba oddamu n'obirya. Ekyoto kino kitegeeza mukwano gwange nti oddiŋŋana mu kibi. Kye kimu n'okuloota akabwa ng'olaba kaseseme ate kali mu kulya ebiseseme. So kubanga kitwalira wamu, mukwano gwange obeera muntu addiŋŋana ekibi, bwe weenenya bw'oddiŋŋana ekibi. Mu kitabo ky'Engero essuula ya 26:11 Bayibuli egamba etya: ng'embwa edda ku biseseme byayo, bw'abeera bw'atyo omusiru addiŋŋana mu busiru bwe. Ng'embwa edda ku biseseme byayo, bw'abeera bw'atyo omusiru addiŋŋana mu busiru bwe. Peetero yaddamu n'awandiikira ekkanisa, kitabo kya Peetero ekyokubiri essuula 2:22. Peetero ng'awandiikira ekkanisa ku nsonga eno nga agamba one of the proverbs is true, ng'addamu akkaatiriza ku kyawandiikibwa kino ekiri mu ndagaano enkadde, ng'agamba ekkanisa balekerawo okubanga baddiŋŋana mu biseseme. Bw'obanga mukwano gwange oloose ekirooto ekyo, manya mukwano gwange weetaaga okuba nga weenenya ekibi ate okiviireko ddala. Abamu temulinda kuloota kirooto kino bannange. Bw'obanga weenenyeza ekibi, okwenenya kitegeeza kukyuka. Kitegeeza nti mukwano gwange ekyo kye weenenyeza togenda kuddamu kubanga okikola, kubanga otegeera ddala nti ekyo kibi. Obadde okitegeera nti bubadde busirusiru, kati otegedde amazima era agenda kufuula wa ddembe. So oba weenenyeza n'okuba nga okyuka. Waliwo ekyandikwa kimu wano kankibasomere. Engero essuula 23 olunyiriri olw'omukaaga mpaka olw'omunana. Somewo mangu nnyo then ngenda banga nkusabira Mukama Katonda agenda kubanga akusumulula. Bayibuli egamba olunyiriri olw'omukaaga, engero 23 olunyiriri olw'omukaaga mpaka olw'omunana: tolyanga mmere y'oyo alina eriiso ebbi, so tolulunkaniranga byassava bye, kubanga bw'alowooza munda ye bw'ali bw'atyo. Lya nnywa bw'agamba, naye mu mutima gwe teguli wamu naawe. Ojja kusesema gy'olidde, n'ebigambo byo ebirungi bijja kufa bwereere. Olw'omunana lugambye ojja kusesema gy'olidde, n'ebigambo byo ebirungi bijja kufa bwereere. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Ojja kusesema gy'olidde. So wasobola okuba nga waliwo emmere embi gye walya, wasobola okuba nga waliwo ebintu ebibi by'obadde olya okuva ew'omulabe Setaani, nga olowooza abantu abo balina intentions ennungi eri obulamu bwo, naye mukwano gwange nga intentions ze balina mbi, nga bagamba ojja kubisesema. Lya nnywa nga gwolowooza mukwano gwange badde bakuyamba, badde bakukkusa, naye nga ekigendererwa kyabwe kyakubanga bakuzikiriza, tojja kubisesema. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So buli mmere ya mubi yonna gye walya, buli maanyi amabi gonna agali fugira munda mu gwe mukwano gwange ogenda kuba nga ogasesema olunaku olwo. Bayibuli yogera mu kitabo kya Matayo essula 15:13. Yesu yagamba nti buli kisimbe kitange ow'omu ggulu ky'ataasimba kirisimbulwa. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Buli kisimbe kitange ow'omu ggulu ky'ataasimba kirisimbulwa. Buli maanyi amabi gonna agabadde gasiisidde munda mu ggwe, nsaba mu Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, olwaleero gasimbulwe. Leka obuto obwo walya, leka obusago obwo wali okuva omubi bwonna busiteyalingibwe mu lubuto lw'omukwano gwange, ogaseseme muri Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tusaba mu Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, Mukama Katonda asumulule buli muntu yenna amaanyi gonna amabi agabadde gakufugiramu, agabadde gakutambuliramu, amaanyi amabi agatambulira mu ddogo, tugalagira okuba nga gatta mu Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kyandikwa mu 2:23 teri ddogo eri Isirayiri. Luka 10:19 tugamba laba mbwadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku miso ttaano enjaba ez'obusako na buli maanyi ga mubi. Bayibuli egamba tewali kiribako lubi n'akatono. So mu Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu buli maanyi amabi gonna agabadde gafugira mu bulamu bwaffe tugalagira okutta mu Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Buli kyetwala kyonna ekibadde ekyomubi, buli mmere y'omubi gyonna gye tubadde twalya, leka obusago bwonna busiteyalingibwe mu mbuto zaffe, tubuseseme mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nangirira olwaleero amaanyi amabi gonna agabadde gaamira ebyaffe, agabadde gaamira embaga zaffe, agabadde gaamira motoka gaffe, agabadde gaamira essente zaffe, agabadde gaamira
ensi yaffe ey'omwoyo okubanga gatusesema okubanga gabisesema mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda obulamu. Tukoola amaanyi ga Katonda, tukoola amaanyi ga Katonda agasumulula agakutule enjegere gakutule enjegere zombi zonna z'abadde atusibiddeko. Buli kisimbe kitaffe omukulu kyonna kyatasimba munda mu ffe kikutuke mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda obulamu. Mukwano mukozese ebyandiko bye mbawadde okubanga mwongera okutegeera ate Mukama Katonda abasumulule abakole bulungi n'amaanyi g'omubiri gonna gaseseme ebyamu byonna ebadde byakwatibwa mu Yesu Kristo omwana wa Katonda. Once again bagita Juicing Generation. Tuba tuddamu ebirooto kweno channel, tuba tuyiga ku birooto ne topics endala, tuba tuyiga ku kigambo kya Katonda. Subscribing okone kade obenga tufiirwa message yonna bw'obanga olose ekirooto kyonna jangu wano ku YouTube channel yo obenga oteeka mu kyolose nekyo kitegeeza oteeka mu katugambe kino okusesema kitegeeza ki by Brother Steven oba ofuna mu details ne kyonna kyolose embwa olose byonna tugenda kuba tuna ebirooto byonna tubimaleyo nga buli kyonna kyagala okubanga otegeera ku kirooto ojja n'obanga obuuza mu YouTube n'obanga ofuna okuddibwamu. Bw'obanga totegedde ng'olaba video osobola kubanga obuuza Omwoyo Mutukuvu ajja kubanga akubikkulira, naye for knowledge kintu kikulu nnyo atist okubanga olinako ekyotegeera Omutukuvu ajja kubanga yogera okubanga akubikkulira kubanga ebirooto byonna si bye bimu. Obanga olina ekirooto kyesikonyeeko ku nsonga eyokusesema kiteeke mu comment section tugenda kubanga tukiddamu. Ebirooto byo bingi naye tukkiriza ku kyonna kye tusobola. Nzikiriza nti channel eno eba benefitinga. Mukama bw'omukisa. Obanga oyagala tujoininga ku WhatsApp group zaffe kebera mu comment esooka ojja kulaba namba y'essimu tuweze message ku WhatsApp ojja tugatta ku group ojja kubanga oyiga bingi ojja kuyiga n'okuweereza Katonda mu linnya erya Yesu. Weewaawo kale mbere bulungi mweraba.